Buterevu. Yes, tubaniriza nnyo mu mboozi yaffe ey'enjawulo. Lutalo lwa Alien Skin ne Palaso. Nga sinababbanjulira mboozi yaffe mu weekend nga tetunabatandika giteesako njagala banjulira bannaffe abasunduse exchange. Sunduse exchange oweereza ssente zituuka direct ku mobile money y'omuntu oyo gw'oba oweereza. Kale no bannaffe abali e Dubai, Bahrain, Qatar, USA, Canada, bannange muweereze ssente direct zituuke ku mobile money. Ebitali bino mbw ate ssente zisadde mu banka, ate network evuddeko, ate simanya bakoze batya. Zituuka direct ku mobile money y'oyo omuntu, teyeetaaga bbaluwa, ziri special read mobile number ebeera registered. So muwagire bannaffe abasunduse exchange, enamba yaabwe eyitawo awo nga woogiraba wansi. Osobola okugenda mu maaso n'oba contactinga ku WhatsApp ne musobola okwogera ne bakunnyonnyola engeri ekintu kino gye kikolamu. Oyinza oluusi nabo okuweereza okuva eri mukamaawo n'ogamba mukamaawo nti genda ku ttabi, oba tosobodde n'okozesa application yaffe gye bayita Paysi. So mugende mu maaso n'okwoyuna bannaffe abasunduse exchange be batuwagira, be basponsoring emboozi yaffe eno. Nga wiiki awo weeks 2 emabega ne weeks 2 tezinnawera bulungi nga Palaso beegwako ne Alien Skin. Mwana mulenzi Alien Skin muyimbi muto mupya, alina ennyimba zaawo nga beekuba, nga Palaso agunjula oli. Tuba tukyali awo mu nnaku ntono nnyo nti ate ekivuganya ekya Palaso nga kitegekeddwa ndowooza Abitex Abe Musinguzi, kuba kiri ekya Palaso kitegekebwa Radio 4 Baruhagare munaye mu weeks nga 2 ate ekivulu nga kikwatayo, nga balowooza ati Alien Skin mpya, ennyimba zaalina ntono tekijja kukwatayo. Tuba tuli awo ku ssaawa 11 nga baggalawo geeti za Freedom City. Alien Skin ajjuzza ng'eri n'ekya Palaso nakyo kikwatayo mu ngeri yakyo, era naye yafunye abawagizi be. Naye ng'ekyewuunyisa kiri nti Alien Skin gwe wandisuubidde nti ennyimba alina ntono yajjuzza Freedom City. Ate n'Omubanda naye alina akantu ke yakola mu interview gy'abaddenga nayo, n'akola wubu ke kabadde katambula nga kava mu luyimba olwa Alien Skin ng'ali n'omuyeriba Dax Cartel. Akantu ako kasombodde abantu. So munnange ng'ekivulu kigenda mu maaso nga kikwatayo, nga omubadde nga mukira ku social media. Mukulu Kabuye, emboozi y'abantu bano efuuse ekitalo mu ggwanga lino gye njagala tutunuulire. Muli mutya bannaffe abatuwuliriza, nate twebaza Katonda okuba nga akyabakumya nga mukyali balamu, n'olwaliro ne tuba nga tusisinkanye ng'enkuyege zikyatukubira enduulu, ne tubeera nga tuli balamu okubagondeza abamanyi abaana b'ennaku zino oba bannakibuga abasinga engeri ezimu bawulira tebategeera lwaki kibeera bwe kityo. Enkuyege okuba nti zikyakukubira enduulu kanakyo tukiyigeko ko olwaleero. Enkuyege ezo zitera okubeera mu byalo eyo, zirya ebisanja ebigudde ebisubisubi ebimu ebito, kati zo ziriira wansi, tezeeraga ku ngulu, ziriira eyo wansi. Kati zibeerayo nnyingi, kati bw'ojja ng'otambula oti n'ogenda oyitawo n'olinnya ku kisanja ne zikuwulira nga ziri kubeekana kati kitegeeza zikubira omuntu omulamu akyasobola okutambula. Kati gwe singa oba tokyasobola kutambula, kitegeeza enkuyege togenda zikanga tezisobola kuba nduulu. Kati kwe kuva olugero olugamba nti enkuyege zikyatukubira enduulu, ekisoko bakiyita kisoko. Kati enkuyege okukubira enduulu kitegeeza oba okyali mulamu. Naddala ng'otambudde mu budde obw'ekiro, balina engeri gye babuyita, ate wokebera wenjula essajja bweriti bubeeramu nga buddugavu. Obumu budduka ne buddayo wansi, kale zonna tuzitwale. Balina engeri gye babuyita mbwerabidde. Kati kuba nti ziba zikubira enduulu, zinyeenya, kasa ziwulira saatuuka. Kitegeeza oli mulamu.
kati bannaffe bangi abatugenzeeko naye ate kati ffe abakyali abalamu twebaze Katonda olw'ekyo. Nsaasira abalwadde abali ku bitanda, abali mu malwaliro abatafunye bujjanjabi, abatalina busobozi kwetuusaako, timugume tewekwasa eri Katonda kuba yamanyi ssente bwe zibeerawo oba wakugenda ne bwe zibaawo ogenda. Naye kiruma nnyo omuntu okugenda ng'olowooza singa mbadde ninawo akasente eyali nfuddeko. Kati olutalo lwa Alien Skin ne Pallaso abantu njagala tubazeeko kemabega. Ebiseera ebisinga kyonna kikirize saagala busiiwuufu bwa mpisa sookera ddala, naye kati kasooke tubazeeko emabega bwe kyali. Pallaso atuuka ategeka ekivvulu kye, balamba Buhare mu ngeri ennyangu ye yamugula. Kuba abantu nakyo mukitegeere nti olunaku lw'okuyimba lugenda okutuuka omuyimbi omulaba mu kivvulu ekyo baba bamuwadda ssente. Kati omugugu gwonna n'ebizibu ebikibaamu promota yalugwamu aba yategese, ono aba yafuna dda ssente ze. Pallaso bamugula ekivvulu ky'okutegeka okukola ki okuyimba. Mu bayimbi be yalina okuyimba nabo kwali Alien Skin. Kati enkola nga bweri nti oli bw'aba akuyise ku kivvulu kye ng'onaayimba osobola okusooka ne mugenda ne mukola rehearsal oba practice ne mwegezesaamu engeri gye munaayimba bwajja. Kati bebeera nga bivulu byakuyimba bajja kukuba bandi, mwenna mugenda abali abakubi b'endongo ne babakwatamuko ne balaba gundi oyimbira mu kiki gundi ogenda kukola otya puroguramu ezo. Kati abantu bogenda okuyimba nabo kyabuvunaanyizibwa kuba nti kati munnange rehearsal mubegera ne mwegezesaamu ne bakuba ebivuga. Kati Pallaso aba ali gyagezeseza amaloboozi kikati nga bakubira Alien Skin ti jangu tukole mu rehearsal wano katono tulabe engeri gye tugenda okikubamu nga mwenda. Alien Skin yali mu makindi awo. Alien Skin amanyikiddwa ng'omuvubuka atambula n'abavubuka abayaaye abangi, oba mu njogera ennaku zino bagiyita eggaali, atambula n'eggaali. Naye kwolwo teyalina bantu. Naye abantu bategeeze nti ekigambo gaali si just kutambula n'abantu, naye bano baba babbi. Osobola okitwala bw'otyo naye bo bannannyini kutambula nabo bo balowooza tebatambula nababbi. Gwosobola okituuma bw'otyo naye ng'abayimbi bonna basinga ne Chameleone Kkubo wa booda abo be yali nabo gye bayita eggaali. Naye sisuubira nti baali babbi. Naye ng'eggaali kyava mu bubbi buno baana bakasobola okufuna ekifeesi gye bavuga. Mu Luzungu bakiyita flash mob. Singa obasiŋŋaana babeera mu kibinja, kizibu okusigaza akantu mu nsawo ne bakuba bagenda bakuba abantu nga bwe batambula. Kizibu okusigaza akantu mu nsawo. Naye kati Alien Skin kwolwo teyalina gurupu ye gy'atambula nayo. Baali batono baana be yali nabo mu kamotoka, abaana baali batono, baana nga mukaaga be yali yatambudde nabo. Kati bwagenda okutuuka ku studio kumbe bano obuyaayi obutaggwa mu bannayuganda oli ne bwabeera mugagga ne bwakola atya kuba Pallaso nali simusuubira kuba nti ate akyali mu bintu ng'ebyo. Batuuka ku studio bali balina okugenda okwegezeserezaamu. Pallaso nga yadiployinze mu ngeri ennyangu, mu njogera ennyangu ng'alinawo abavubuka bangi abayaaye bangi. Bw'ojja Alien Skin ku interview gye yakola agamba yagenda okutuukawo nga obwambe weebuli n'eccupa enjasi bamaze okwasa nga beetegekedde, kitegeeza babadde beetegekedde dde olutalo lw'eggaali. Obukundikundi bw'abavubuka obutaggwa mu ntalo. Bwe yatuuka awo nga batandika omuntu gwe bayise okukola practice baneneŋŋanamu katono nga bamutandika. Pallaso talina nnyo bw'atunnyonnyola nti si yali mu nsonga, ekintu yali akitegese olw'ensonga ye yayita oli teyali nti agenze direct atuukewo, yamuyita butuufu bwakyo bakole practice. Kuba ku bantu abalina okuyimba erugogo Alien Skin yaliko. Era tulaba kamera nga Pallaso akuba Alien Skin, tulaba gundi videos zitambula nga nkuba Alien Skin kuba bali bategese ekifo kyabwe bali tebasobola kuta video ezo nga si ntuufu. Alien Skin ye kye yagamba ekintu kimu n'agamba Pallaso owangudde. Kuba yalaba tajja kulwana n'abali baali bangi abaaliwo. Pallaso nga muga bino si byakuwangula, just respect. Kitegeera. N'amukuba. Kati bwamala omukuba teyamanya kikigenda kuvaamu. Ng'era abantu bangi bwe tukola ebintu nga tomanyi kikigenda kuviira mabega. Bwamala okumukuba abantu bakivumirira nnyo. Omuntu yakamala okuyitibwa ne ku mukolo n'oyimbira kabaka. Okuba nti ate kati wenyigira mu kkuba abantu.
lwakuba nti nalabye abantu abamu batuuka n'okugamba Palaso okumuyita ssa nakyo katukirongoose Kabaka okukuyita okuyimba ku birthday tekitegeeza nti oli ssa ate waliwo olukiiko era olutuula mu kusookera ddala nga birthday genda kutukuba ku mikolo gya Kabaka ne babuuza bayimbi ki abagenda okukola ki okujja era Kabaka asobola ogaye mupitire ku muyimbi bwati mbadde muwulire oba ne bamuadvisinga nti muyimbi bwati yaliko tegeera kyawukana Kabaka okuyita okujja okuyimba ku mikolo gye tekikufuula ssa abantu betwandibaze ndawo Kabaka yayogera kati nti omwana wange ono Palaso anyimbiremu nti mutabani wange Jjunju yaŋŋambye nti Palaso bamuyita Palaso tekimufuula ssa nga bwe nalabye abantu babizunza nti ssa Palaso nedda bannange abantu be bayita bassa betwandigambye nti baffa so oluusi nawakola ekitiibwa kya ssa si kya mu Buganda naye betwandiise baffa Kabaka baasiima kuli Walukagga nti Walukagga yamuwa ejjinja ery'omuwendo Kabaka aba n'ekirabo kyakuwanga akusiimye era Walukagga akiina n'asiima Ssemakula ayina engabo eyo ayina ne Moses Matovu wa Firigo be bassa ne Paulo Saka abo yabawa amayinja g'omuwendo yabasiima naye Palaso alinga bola bwe yayita Stabwa n'atoola ku mazaalibwa agamu najja n'akola ki n'amuyimbira bamuyita ku bayita Shiba kati oyo Shiba tekimufuula ssa kati ne Palaso sissa nga bwe banakirabye mu kikola ki mu kitambuza abamu naye kati Kabaka nga Palaso nga akamala okuyimbibwa Kabaka twali tukusuubira okubaamu amagezi agasobola okulaba ensi twali tukusuubira okulaba amagezi okubaamu amagezi agasobola okulaba ekintu ng'ekyo ne Muneete yakiraba ne balwana kati bamala okulwana jjukira wabbali wabeerayo bawakasanke kino nakyo mukitegeera Alien Skin teyakeera ku makya n'alowooza kutegeka kivulu kati bawakasanke bano omanyi abasajja nga Abitex basajja bagezi Abitex ategese ebivulu okuva mu myaka gye98 ategeera awantu awali ssente bw'amala okulaba akatambi kano nga katambudde era Palaso yategeera ensobi gy'akoze bamwatakingirawo najja ne yeetonda kati bano abalabi ba ssente ne babala ne bagamba ekitegeeza kakati ono bw'omuteekako ekivvulu luno lugenda kubeera lutalo wakati wa Palaso kati olutalo ne luva wakati wa Palaso ne lugenda mu bategesi b'ebivvulu kuba bo baali bakimanyi ba Abitex nti Palaso bamuwadde edda ssente talina kyafiirwa kati omuntu afiirwa ye Balamu kati Balamu balina obukugu bwabwe kati awo n'ekyobufuzi bwe kiyingirira nti Balamu ali tiimu muhoozi ebintu byonna byonna Balamu byakola gavumenti yebiteekamu ssente era kyovudde olaba nti n'eggulu ekugogo yaleese obubaka n'asoma ne muhoozi ng'aweereza Palaso obukadde 2 kati na bano ne bakiteekamu ebyobufuzi ne bakulosinga Abitex ali tiimu Bobi Wine ne baga kati zisobola okwaka tusobola osisinkanayo era Balamu yakola nga bamaze okulangirira ekivulu yakola n'amaanyi nnyo okulaba nti alemesa ekivulu kino okubaawo ng'ayita mu gavumenti nti ekivulu nga kibulayo ennaku nga 2 omwogezi wa gavumenti Luke Owesigire wa poliisi yajja n'ayogera n'agamba ekyo ekivulu takimanyi era ne babikwata ekyali Alien Skin takimanyi era ne babikwata ne babitwala ku Anikati Kalakata ku NBS okwongera okunafuya abantu nti mumala biseera tekijja kukola tekijja kubaayo mu buli ngeri Abitex naye ayina abanene mu gavumenti baba bakamala okukola press conference ebbaluwa ne zituuka ne bamugamba biddemu bimenyewo gugundi abimenyewo Owesigire naye teyajja mu kamera yayogerera ku ssimu n'agamba ebbaluwa tukoze eki tuzifunye kati okumanya nga Balamu ekivulu kyamuyuya nnyo okulaba nti lediyo zonna yali yasasulira amanyi basasula abakozi ba lediyo kati obadde otuuka ku Anikati Kalakata nga aba NBS bo balina saidi kwe bakola ki kwe bagwa era nga babeera bakulaga nti ku Federal Ministry tejja kuba kivulu basinga ku kino ekya Palaso tejja kubeera kivulu ng'ate ndowooza n'okusasula basasula okulaga ekya Palaso buli kimu nga babakola ki naye kati Abitex omanyi Abitex ye muntu atataloosi okitegeera ye yakiteekawo n'akiteeka ekivulu bakirangidde ennaku 4 Palaso yalangira emyezi 2 n'okugwamu Palaso yafuna abasponsa abaali balina okusponsalinga mu kivulu ekyo bano Alien Skin teyafunye bonna kampuni zonna Next Media baani babukedde baali bonna baali wani wa Palaso naye ono n'akiyiwawo kati bwakiyiwawo kati kifaanagana kati Balamu ne yeesanga mukazi era simanyi oba n'aterera ebiseera ebimu abantu stress zibaviirako okufa oba okukola okukyankalana mu bulamu bwabwe naye ekivulu kino Balamu kyamutadde ku stress
kuba kyatuuse okumusuula eddalu we bwatuukidde eggulo ng'ali mu kulanga kabaka nti agenda kujja erugogo agezaako okusika bantu kyamanyidde ddala nti tekiriiyo okitegeera tamala gagwa ekivulu kyamusudde eddalu n'alanga ku mizindalo n'alaga abantu nti kabaka agenda kubeera eki agenda kubeera erugogo naye ng'akimanyidde ddala kabaka tagenda kujja tamala gagwa naye ng'omuliro gwaliko afa kati ensobi balamu gye yagenda n'akola bw'amala okumanya nti abasajja bamutaddeko ekivulu basasudde Freedom City bagenda kubeerayo waya nezimuvaako nga bwe bamutunuuzaamu akazindalo mu kifo ky'okwogera ku kivulu kye adda mu kuvuma Alien Skin bategese ekivulu ku Freedom City ng'era akozesa ebigambo bino abalina smartphone ne Samsung temutegana kugenda ku Freedom City bagenda babba abakatooki ne butekino obwalayisi bebajja okubeera ku Freedom City kubanga ku Freedom City bagenda kubeerayo babbi omuyaya wa buli kala ekirala abakyayagala obulamu temugenda ku Freedom City Freedom City bafiirayo abantu kuba bakafiirayo kati kino kyekireeta omubanda okugamba nti ffe tujja genda kati okunyigiriza ebigambo Balamu bye yakozesa ng'avuma abategese ku Freedom City n'Alien Skin bye byakoze obulanga abantu okutuuka ne bagamba ekimala katugende ku Freedom City omusajja ono avumye ennyo munne nti Balamu si ye muntu bulijjo ayogera ebintu ebifaanaganako bwe bityo naye ekivulu kyatuuse ne kimutulamu ng'awulira afa n'ekizaayo ti nga bw'onolaba nti oli musajja ategese omusajja olina mutabani wo n'omutegekera embaga agenda kuwasa n'oyita mikwano gyo gyonna ne batuula ku lunaku lw'embaga omugole agenda okutuula ku mbaga ku lunaku olusemba ne bakubira akasimu ne bagamba mutabani we bamukutta bali ku poliisi naye nga lwe lunaku lw'embaga baleeta n'omugole tolina kugenda kukinnyonnyola mu buli ngeri ng'olina okusooka okulwana ekiba kibojjeyo omwana ono ku poliisi ajja ku mbaga alina okubaako alabike nti Palaso bamala okukola ebyekisiru omugugu gwatula mu Balamu gwe wategese ekivulu oli wamuwadde ssente alina okujja okuyimba azze mu kwesiriwaza azze mu kulwana kati ng'olina okusimbulawo enzira eyo omuntu abeere ku kivulu ajja ku kivulu n'anzijukiza Palaso n'anzijukiza akatabo ke bayita bwali butamanya abakola Oluganda bakamanyi kusinyafu abasinga abaana bakakola bwali butamanya nti Kasolo atuuka n'abeera nga kitaawe musajja simufuna bulungi talina bulungi ssente naye amusindika ku ssomero asome Kasolo atandika okwegatta mu gurupu z'abaana balwanira ku ssomero bakola obwegugungo bakuba abasomesa bayonoona ebintu by'essomero nti essomero lituuka bonna libagoba Kasolo abaana bonna abaali abeetaba mu bwekalakaaso babateerawo omuwendo gwa ssente abalina okudda ku ssomero okusoma babatanze omuwendo gwa ssente nti muzeeyi yagira mu kkanzu taata wa Kasolo ayagala omwana asome n'atunda emmwanyi na buli kamu ke yali alina agulirire okusasula ekikomera ky'essomero wa Kasolo kye baamenya ekirimu kyomwana akola effujjo tamanyi nsawo ya muzeeyi we yakamala okusimatuka amuze waka agenda akola omuwala olubuto bamuleetera omwana alina okusasula kwega muzeeyi nolanga ali mu budde obuzibu ennyo olw'ekyana kye yazaala ekitalina magezi nti Balamu yatuuse kumpi okugwa eddalu olwa Palaso ekivulu kye yamuguza katono Balamu agwa eddalu nti Palaso sente yaaba yayadda nkati ng'omutegesi yalina olugwamu kitegeera Palaso aseera ebivulu bye kitegeera she yagiseera agimuguzizza naye ate amaze ogikoleramu ebyekisiru kati batandise ogibotola ebituli nti essaawa yaleero atuuka n'okufuna amagye agamulwanirako ng'omugenzi Katolobwama musajja wattu yali kuwandwadde kitegeera yali wandwadde avaayo yeekalakaasa nga bajja okukuba Alien Skin biki musajja n'akolaki n'atuuka n'okuweta n'aweta Balamu n'ayagala okukikozesa nti Katolobwama yabadde atongozza show ye era ne batwala Palaso mu kukungubaga n'awaayo emitwalo 3 egy'amagogo bwe yagiwadde Alien Skin n'agendayo ku makya Katolobwama bwe yali ali mu kuvuma n'awa 5 okitegeera nti baatuuse olutalo ne lubeera wakati kati ne bantu ne balowooza nti Alien Skin abantu abaali batamumanyi na kumumanya nefuuka w'amaanyi balinze kambabuulire bw'obeera otadde ku minzaani abantu abo Alien Skin nze nganze ne Palaso ennyimba za Palaso zinnyumira okusinga eza Alien Skin nyingi nnyo zirimu omulamwa ennyimba nyingi zirina omulamwa naye ekiseera kyatuuse nga abantu balina kweganga abantu balina okulaga
Mayanja family obusiufu bw'empisa bwayo nti abantu abo batufuukira ekizibu Mayanja family nti Pallaso oli mu myaka 4 oli musajja mukulu okulidde ddala nno ku baana abakeera okuzaala amangu Pallaso ofunye omuzzukulu wandibadde tokyasuubirwa kwetaba mu kukola ki mu kulwana gwa kisimu nti abantu bwe baatuuka okuga nti Chameleone musajja mukulu lugende tumuwagira erugogo twafundikira akutte muganda we wiza amukubye ekisi ku stage kwegamba family eyo efuukidde abantu ekizibu nti bagagikakkanya kwega omuntu tuuka n'owulira obusungu n'ogamba oba kino kyekiyinza okukakkanya ku bantu bano noga kati kampagire Freedom City abantu babeereyo bano bategere nti sibakitalo era njagala okutegeeza mu njogere nyangu ekivulu kyatuuse ne kibaawo bakirangidde ennaku nnya naye njagala okutegeeza nti saawa zagenza okuwera 12 ng'emiryango gya Freedom City misibe okitegeera nga gijjudde nga wajjudde abantu wajjudde ka video katambuddeawo nga abantu bali mu kujaguza nga n'ennyimba baziyimba ekivulu tekinnabaawo oba okitegeera nga wajjudde nti era tekyewuunyisa nti abantu abafise ku Freedom City nga baganye okuyingira abantu abafise nga baganye okuyingira awamu be bagenze erugogo kuba omuntu wabeera yasazewo nti ngenda kukyakala akutte mwagalwawo amutwala kukyakala ate atuse wano wajjudde mulingira alina okugenda wa erugogo kati katugende omu ku omu ani yasinze okufunamu essaawa ya leero nze ndowooza Ryan Skin yabadde omuwanguzi olw'ensonga Pallaso yalanga ekivulu emyezi 2 egiyise kitegeeza obulango bwe yateeka ku radio stations ne ku TV okulaninga emyezi 2 sente nyingi nnyo ezagenze mu okulanga buli lunaku ne buli ssaawa ne ba presenters ba TV be basasula bakubira ekikopo sente nyingi nnyo ezagenze ku Pallaso Ryan Skin ennaku nnya yakozesezza obulango butono najjuza Freedom City butono bwasinga bwatambulidde na ku Facebook webali nnyo kati tugeraageranya nti omwana wakutte omwana wa Pitu ku music gwe balina Ryan Skin asobola okubanga omwana wa Pitu Pallaso nga 7 nze njagala okujjukiza abantu nti Ryan Skin kye yakoze Fik Fameka yakigezaako ng'alina oluyimba lumu mimi na wewe tuzine babiri kutama nga Kirabu Music yekitadde mu sponsorship ne batajja Ryan Skin kino kye yakoze mbadde nkulaga nti tugeraageranya Pallaso nga bono okwata omwana wa P7 ne batuula ebibuuzo bye bimu n'owa P2 bwe batuula ebibuuzo bye bimu wa P2 n'owa P7 ne bagenda okuddaliza ati singa bonna bafunye first grade kitegeera naye nga Ryan Skin afunye buna ng'omu asomedde emyaka 7 omulala yakasomera 2 gyokka owo 7 aba taddemu school fees mungi n'amagezi tumusuubira naye bwe mugenda ne mukola ebigezo mwena ne mufuna 6 first grade ne mufuna 6 kitegeeza ono wa P2 mugezi nnyo okusinga nti singa abadde yasomye naawe ye abadde abumalayo bonna okitegeera gwe mungere nyangu oba ogudde kati mulingeri nze mundaba kuba oli ajja kikayanya naye omuntu yabadde mu kivulu tosobola kukola judgment kati fe ababadde ebweru abadde balaba ku TV ez'enjawulo ebifo byonna ababaddeko mu bivulu byonna ffe tusobola okukubuulira nti Ryan Skin yakikubye nti olw'ensonga yaspendize kitono yafunye abantu bangi bwe mba seerabidde ndowooza muyimbi asoose okutegeka Freedom City ne basibira abantu ebweru okitegeera ekirala tufaanaganako nga bwe twabeeranga mu kyalo manyi nze nalwana nnyo nga nkyali mu kyalo ani primary ani mu ssomero nalwana nnyo naye twalinanga enkola yaffe oli bwe wamunyoomanga ng'omusinga amaanyi n'akumanyira musolomu nga omusibira lubuto kitegeera ng'osobola osiba olubuto n'olupika n'omugaja nga okuba ebikonde nakuba ebikonde nga 3 bina tava mu gundi tova mu mbeera asigala akutya kuba ku mubiri gw'omuntu ebimu ku bitundu ebisinga okuluma lubuto era bwe twabanga tulwana nga omuntu oba tomusobola bulungi osooka n'omuteekamu engumi mu lubuto mangu nnyo emuleka ng'atema miranga okitegeera naye kati oli bwatuuka okusibira olubuto n'agamba kuba kitegeeza wamaanyi nnyo okusinga Ryan Skin okulangira ennaku ennya yasibidde Pallaso olubuto n'akuba olubuto n'akongoka naku nnya bwezi tekibangawo eno show ya byafaayo era ebigenda byafaayo nti omuntu asobola okulanga muguni mu nnaku nnya ekivulu nekikwatayo naye ng'ekivulu kyalanga
emabega gwavuganya naye ali mu gavumenti. Gamba abalala wano tulabye aba Nigeria bajjanga n'ekivulu bakirangidde omwezi mulamba naye abantu ne bagaana ogendayo. Biniman naye wano kyamusala. Ekyokusatu Palaso yalanga ng'alina abayimbi abagenda omuwerekera. Ab'amaanyi abamusinga bakamiliyoni ba Juliana bani bonna be baalanga. Kitegeera be baalanga Lugogo. Kati ng'abantu bagenda okulaba ku bayimbi bano awatali Palaso. Ne Alien Skin yabadde nga balanga nga towulirayo baali bagenda muwerekera. Babeekangidde awo. Kitegeeza buli muyimbi ajja okuwerekera Lugogo okuyimba yeetaaga amafuta. Omutegesi alina omusasula. Kati gwe sente zo bafunye Lugogo ne bwe ziba nnyingi olw'okuba nti abayimbi walanga bangi ate ab'amaanyi sente zigenda mu kusasula abayimbi. Alien Skin abayimbi ababadde be badansi katero baani abo sente entono ze babakoze eki? Ze babataddeko. Kitegeeza mu byenfuna Freedom City yasinze okukola ki? Yasinze okuyingiza. Ekirala nti Balamu yatuuse okulanga Bobi Wine Lugogo. Balamu yalanze Bobi Wine oba Kabaka? Yalanze Kabaka n'alanga Bobi Wine. Buli muntu gw'alowooza nti agenda kuba nti w'amaanyi yamulanze Lugogo naye ng'akimanyi Bobi Wine tajja kugenda Lugogo tasobola kugenda. Naye yatuuse n'amulanga. Lwaki ng'awulira afa ngena akasimu kajja bamuga nti owaayi omuyayi Freedom City abantu basimbye layini bakoma wazana. Kitegeera bawese koona bayingira balinga basasula ekyobwereere. Kitegeera n'atandika okukyusa bigambo n'agamba omubanda wa Kabaka agenda kubeerawo wano n'agamba Ssaabasajja agenda kubeera kyamanyidde ddala ntajja kukola ki ng'afa alaba oluwombo balukola ki baluyuza. Kale n'olwekyo nno ndowooza abayimbi mutegeere mubeemukka amagezi nti otuuka n'okula. Music w'entalo ba Bobi Wine bamukola bali myaka 2. Palaso oba oli myaka 4 nga oba wagera kuzaala olina n'abazzukulu ng'okyakola ebintu eby'obusiru ebifaanaganako bwe bityo. Ebifaanaganako bwe bityo olwanagana na Alien Skin. Lwaki okola ebintu ebifaanaganako bwe bityo? Kati kino kye baakulaze kibeere lyabadde essomo nti okufuna abantu bajjula Lugogo bamaze kuggala Freedom City nga tebalina baki baali boogera wali nti abasinga basooka ne bakayita kabadi nga Palaso najja n'agamba mbu simanya ntuuse ng'ate ndaba baagala musiba ate nenjagala okulwana ate baleme musiba. Anti olwo kabusiru yasooka Kabugezi najja bamukubira amasimu bamugamba Palaso okoze ekyo kiki kyokoze show gy'onoonyi ogisse ogenda mulungi tokola ebyo naye ng'ate Ssebunya Mayanja family kuba kamiliyoni yali abuzayo wiiki emu n'akuba owa bodaboda ye Katonda n'amusasula ekigundi tenti ne bazitwala zibegere bagimenya. Kaakati mu nteekateeka ennyangu abasirikale be weetaaga kati okukuuma Lugogo ng'onoteekayo ekivvulu omuwendo si gwe weetaaga ku Freedom City kuba Freedom City enzimbe. Kitegeeza Lugogo Balamu yasasudde abasirikale bangi okusinga abaani tugenda mu nsaasaanya. Freedom City stage yayo yeetaaga kutimba butimbi weri eye Lugogo olina okuzimba n'osasula stage. Okitegeeza stage namba olina gikola ki ogisasula okugizimba ogiteekayo. Kitegeeza baspendinze nnyo ababadde ku Lugogo bafunyemu kitono okusinga ababadde ku Freedom City nti ekintu kyagudde bugwi kibwatukira. Kitegeeza abategesi era Abitex ebiseera ebisinga baga nti omuganda agamba nti atafiirwa tafuna. Abitex yafunye ssente nnyingi nnyo lwakuba nti engeri gye biriko revenue tijokoma okulanga abayimbi abantu abangi n'okusasula ssente ennyingi. Okitegeera tebasobola kuwulira muwendo gw'abantu gwe bakoze eki gwe bafunye. Naye Freedom City bebeera ng'egendamu abantu 200 naye nga batuuse ogisiba nga tewakyaliwo bayisa kigere. Kitegeeza esobola okuba nga yatutte abantu 300 ne bw'obabala ku mutwalo oba mu miliyoni 3. Abitex teyakoze bulango buweza miliyoni 5 kuba yalangidde ennaku 4 obulango ne bwe buwa miliyoni 2. Abitex yafunyemu olw'ensonga omuyimbi Alien Skin teyeetegekako kukola lonchi oba atunda eshow ye. Bano bamuyingizaamu kiyingize ne bamugamba ssente weeziri. Kitegeeza bamuwadde jangu oyimbe. Kitegeeza yatunze show bamuwadde ssente ntono buli kimu nga bakimukoledde mukolezi talina na kyeyakola ngo jangu okole ki oyimbe. Kitegeeza oyo teyasabye ssente zisukka miliyoni 2 oba 10 zeyakoledde balina n'okuba bakimuteereddemu obuteezi nga n'abiri kumwongera bwongezi nti nabo bayinza okubadde tebakisuubira. Abitex omusajja ng'omukulu musuubira kino kamesegi kagenda gyali kuba yafunye ssente nze nsuubira newankubadde tebaagala kwogera revenue kubasolooza ayinza okuba yayingidde miliyoni 3 nga bw'ojjako kyaje ezizo na beena ne beyataddeko
ayinza okuba amagoba aga miliyoni 2 yagafiisizza mu ngeri ennyangu yandikutteyo miliyoni nga 5 n'aziwa omulenzi ono kuba yamukoledde ssente mukulowooza kwange yamukoledde ssente kuba Alien Skin luno lwabadde lutalo oyinza okusiŋŋana nga singa yakutte show ye n'agiranga myezi na myezi abantu abo teyandibawezezza nga tafunye kitegeera kati mu buli ngeri Abitex yafunyemu okusinga Balamu. Kati tudde ku by'okuyiga. Kati ebyokuyiga bye tuba tulina okuyigamu omuntu bw'okula beera n'amagezi toyingira ntalo za kitumba afeezo. Ekyokubiri Balamu otegese ebivulu bingi nnyo toddangamu kuyita bantu bayaayi. Kuba watugambye nti abagenda ku Freedom City buli omu ajja kubeera n'omunwe gw'enjaga n'akakoola. Nti era ababbi b'amasimu bonna bagenze ku Freedom City. Abataagala kubabba amasimu mu jjeerugugu. Okitegeera. Olulimi lwakozesezza lwe lwaviiriddeko abantu okuga nti katugende tweyiwe ewa Alien Skin. Ku nvuma gye yamuvumyemu n'enfaanana gy'afaanana. Muzalawa. Naga nti bw'otunuulira Alien Skin Palaso omuyimbi oli otunuulira Kimenke. Okitegeera. Engeri gye yavumyemu omuyimbi ye yasagulidde obulanga abantu okugamba katugende tumuwagire batuuke n'okujjuza ekivulu. Era tekibeewunyisa okumala akaseera nga Balamu awumuddemukko kuba ekivulu gye kyambye wala nnyo. Kituufu abantu yabafunye n'atakola luusi n'ekye yataddemu kinene nnyo okusinziira Alien Skin kye yataddemu ku show yaabwe. Nti yandibanga obukadde amagoba ali mu bukadde 5. Newankubadde nga gavumenti yamuwadde ssente kuba yazze n'ayanjula ne ssente zivudde wajje n'omuhoozi. Naye pressure gye yafunyeeko n'obwerabikirivu okutuuka okugwa eddala okwogera ebitaliiyo okulanga Kabaka atagenda kujja mu kivulu ky'erugogo n'olanga Bobi Wine bwekimanyi tajja kujjayo. Okitegeera eddalu lyaguddemu awo n'okuvuma abantu nalisirangako ku Balamu ng'avuma bwenkanidde awo. Kati ono omuyimbi omuto atandika obutandisi be bamukoledde erinnya so kati Mayanja family eyige nti abantu baajagala ne bagiwabira naye neeyisa yaayo mbi. Nga miliyoni bwe twamwagala ennyo ku kivulu kye nga tumusaasidde n'enkuba yatwala ekidaala kye yatwala stage bwe yajja kye yatusasula nga tutudde okumulaba yakwata muganda we mulenzi munne n'amukiisinga ku stage n'apromoting ebisi yaganga enseera. Kati Palaso tulowooza nti wanjawulo ne music mu by the way music wa Palaso mwagala alina oluyimba lwe yanyimbira olwa maama oluyimba lwankwatako njeera ndwagala nnyo abadde n'olutambulo lwa birthday nenze oluyimba lwa maama mwagala Palaso ngo music we mwagala era nze nali ndowooza ye muntu eyalwawo ennyo okukola longi okitegeera yali yalwawo naye ate bino bye yakoze bw'ataggwemu buyaayo obwo yandibadde ategeera nti ebintu by'okulwana si birungi nti abaabifunamu ne babirwaniramu baakola ki babivaako nti Bebe Cool yalwana ne gundi ne Bobi Wine okumala ekiseera mu myaka 2 Moze Radio bwe yakwata trend eyo baamutta. So kati yandibadde asobola okumanya ekyokulabirako nti omulembe gwakyuka nti bw'obanga Katonda akyakupiseeko akasubi ebyo ebintu bye mulowooza nti mutambula n'eggaali mumujja kwesisinkana mulwanagane mulesinkana mufumitaganya ebiso nga tumuzinza abayimbi. So kati Palaso kula gwe tekyakukosezza kuba ssente wali wazirya naye musajja wo Balamu Katonda afe era bwe bakugamba nti kati mulwadde wa pressure Balamu towakana kuba yabadde afe ekivulu kibadde kimutta. Ekivulu kyatuse ssaawa 2 ng'erugogo amabanga gakyalabika ku ssaawa 12 ng'abantu mu kisaawe tebaliimu nga bali wana basooka naye ng'amawulire agava enajja nankumbi Freedom City nga kikoze eki ng'emiryango giggaddwa tebakyakkiriza muntu kuyingira. So nno n'olwekyo kyekyokuyiga kye twandabye mu wiiki eno era kye twandabye mu bayimbi baffe nti mwetereze music w'entalo yakoma mukubire abantu omuziki nti ebiseera ebisinga kizibu akantu ka Palaso kano kanjigiriza olugero basudde lwe yayogerako awo nti oyinza okukola ekintu okulumya gundi omuntu n'omuzika ng'oyambye muyambe nti omusana gwagenda ne gwokya omuddo ne gukala obukola omusana gukera ne gukwokya ne gugufiirako omuddo ne gugana naye musana ng'ojokezza nnyo ne gusaba kire kino ekikilawudi ekivaamu enkuba ejjangu obikke munaye nkwegayiridde kera ku makya obikke naye musana nzita njuba njo kyokkamala obukamazi nanfiirako kire n'awulira n'akeera mu bbanga ne yeeyalirawo bw'ati n'atereera njuba egenda okuvaayo ebyekyo omuddo gwayo esiŋŋana ekire kiri mu bbanga njuba n'akwatibwa obusungu n'agamba kiri ontaayiza otya okwokya gundi omuddo guno kansooke njo kyekwe kusaanuusa oveewo male ngubabirire paka bunaawungeerera laba njuba bw'ayokya ennyo ekire mu butonde ekire bwe bakyokya bwe kyakako ennyo omusana kisaanuuka kivaamu mazzi bwe bakyokya ne kisaanuuka enkuba
muddo n'afuna amataba bwe yali wansi n'abuna n'anywa. Obudde bugenda okukeera ku makya, enjuba bugenda okuvaayo addemu ayo ky'omuddo. Ng'omuddo gwanywedde amazzi gwakkuse edda gwetaaga na njuba ate kufuna akasana ako. Okitegeera? Obunnyogovu nga ne bwayita takyabuwuliza. Kati kyekimu nti gundi Balamu yagamba nti kati kimutuuseeko kavumera lyeni skin kufana kuwona amuyita omuyaga eminwe gy'enjaga egigenda okuba ku freedom city n'obukoola n'amuvuma nnyo nga njuba bwe yayokya kire naye yagenza okukoma okumuvuma bagenza okumaliriza ngo ayambye muyambe oli n'afuna abantu bangi era kati alyeni skin agenda kuddamu avimbe atandike n'okuvuma abantu okusinga babadde abavuma kuba kati yafuuse w'amaanyi nti yasibye olubuto palaso n'akuba n'akongoka. Butereevu temwerabira kusubscribinga n'okulayikinga bannange mwebale nnyo okunyumirwa emboozi eno.